Omuyimbi Spice Diana yeekoze ebintu ate nga King Saha naye mulina munnange kw'ossa ate ne mwana mulenzi munnange ate Fik Fameka wulira ate ebitambula esayidi eno bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Bamita Jaminati era nga nsinziira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nno nga ntandika wali ne mwana muwala munnange ate omuyimbi Spice Diana. Kakati nno ebibadde bitambula munnange wali omanyi yagenze n'ateekayoko ebifaananyi ebyo ebibadde bikutte akati wali ku mukutu munnange ate ogwa Instagram nga bw'olabaawo abadde munnange anyumye kye bayita okunyuma wali wonna. Jjukira nti nno mwana muwala ono abadde nga yakavaayoko n'afulumya oluyimba Nzigulawo era nga munnange dukyagenda mu maaso ate okukwata akati esayidi eyo era nga ku sayidi y'emu jjukira nti nno wabaddeko n'ebirala ebyabadde bitambula ku muyimbi Spice Diana mbu nno nga bwali munnange mbu olubuto munnange sayidi eyo naye nga okusinziira ku bifaananyi bino jjukira nti nabadde yakabissaayo nga bw'olabaawo naye abantu nga baagala okuzuula nti nno omuyimbi Spice Diana ddala ali lubuto oba nedda oba byakiwaani naye nga munnange byebyo ate ebibadde bitambula ku mwana muwala ono ate omuyimbi Spice Diana esayidi eyo ndowooza otegedde munnange ate ekigenda mu maaso. Kakati nno awo kankugyeko ate nkutegeezeeko nti nno omuyimbi King Saha naye munnange wuuno eno era ng'abadde akola challenge wali mu luyimba lwe munnange ate olwa TikTok life. Oluyimba luno olwa TikTok life munnange ate lukyafuuse ensonga era nga abaddeko kaawo nga just atambula mu kaawo ng'ali mu kukiringamu nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Ate abaddeko ko wali ku St Joseph e Naggalama wali jjukira nti ne badde pate y'abasomesa. Ye mwana mulenzi nno ate omuyimbi King Saha era nga bwe nti leero bwe mukyekinzeko ate esayidi eyo. Kakati nawo kankugyeko ate nkutegeezeeko nti nno Fik Fameka era nga naye yabaddekoko eno munnange Kabaale mu disitulikiti wali y'Ekigezi esayidi eno era nga jjukira nti nno yabaddeyoko ne show gye yabadde agenda okulaaninga era nga boogezaako okulaba naye ng'ayambadde bambi omanyi mwana mulenzi ono ate Fik Fameka naye akwata kisooka ate munnange ate mu kwambala ebikumba era nga boogezaako okulaba ebiseera ebisinga nti n'ebikumba bye munnange ate biba byanjawulo era nga empale z'asinga okwambala ziba nnene wansi awo nkugambye nga ngazi era nga boogezaako okulaba ayambala nnyo mwana mulenzi ono munnange ate Fik Fameka era nga bw'atyo munnange bw'abadde anekaanekanye munnange ate esayidi eyo. Jjukira nti nno mwana mulenzi ono era nga naye alina oluyimba olupya era nga kolabo wali ate ne mwana muwala munnange ate muyite Vinka era nga oluyimba munnange ate nyaamunyaamu lukyagenda mu maaso munnange ate okutambula esayidi eyo. Jjukira nti nno alina ne concert nno by the way era nga egenda kubeera munnange ate mu September esayidi eyo era nga jjukira nti nno yatusuubizayoko nti agenda kubeera nga atuwayoko ennyimba 3 nga ekivulu kye nga tekinaba kutuukawo munnange ate esayidi eyo mwana mulenzi ono ate munnange ate Fik Fameka era nga byebyo ebitambula munnange ate ku mwana mulenzi ono. Kakati nno bwe nti munnange era bwe mukyekinzeeko esayidi eno kakasa nti nno vidiyo ogimpera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.